Medi tukuba mirimu gy'abantu. Sajja nkolera ebbanga eggwanvu. Emirimu egyo era kyekyo kye baba batuwummuza. Tumazeemu ebbanga ggwanvu. Sajja nkolera ebbanga eggwanvu. Because Medi otuula otya mu ntebe y'emu emyaka 3 n'osigala ng'okyali relevant. Tewaliyo ddala mu bulamu lye nagaa nti graduate. Can't you graduate? Medi ayagala kukola ki mu bukadde? Ffe twamulaba Medi akeera ku 11 n'ekitundu nga tulina show gye tumulindako ku 12. Ku 12. Kumacha. Kati Medi tebakyamuzuukusa mulundi gumu. Nedda ssimu. Takyateeka alamu mu ssimu wadde mu nsaawa. Medi bamutandikako mpola. Kubanga omutima gwekanga. Azuukusa Medi asiisirira musiisirije. Si oli wakonako bw'ati. Obudde bugire nankani. Obwo tebukyagira. Akaseera k'obudde bugire nankani kamuyiseeko. Medi bwe twali tuteekwa okwoza amamotoka e Bungereza titwagoza. Bwe twali tuteekwa okuzannya emizannyo twagizannya. Ngenda kuba Samayaani kati n'engalabi. Otubuka ekiseera bw'okuzukusa kuweta buweweesi. Honey, it's time. It's almost time. Ate n'okugamba amala kuweweeta ebbugumu ne lijja so that you begin. Kyerabudega naye mutegeke ateekwa kuba mukwano gwo. Anaabira ebiseera ebyo. Nga n'okuzza okusa okwo akumanyimu omuwendo. Lastly, lwaki tugenda okukolayo ebintu ebyaffe? Kubanga Medi buli muntu omukulu ateekwa okuba ne ssente. Kyetaago. Kubanga ssente zimira amakerenda. Mwe muntu mukulu. Omuntu omukulu talina nnyo bantu bangi bamubeera kumpi. Okujjako nga balina kye bamwagalako. Batukyayira ki? Tebatukyawa. Ensi ebagabana. Kati abaana basomera mu international school. Ate kati bagenda mu mwaka nga gumu. Bazzukulu ki bw'oyagala bajjeewo? Bana abayomba abana batatufaako baliwa b'oyagala mbambulire. Ate abatiini bwe batiiniwala abakadde temukyabasobola. Ateekako earphones ku mutwe gwe n'adigidira mu nnyumba yo n'abuuka omulona omwana wamu yataddeko omuzindaalo kasi minene otuzindaalo tuba twengala bwe tuti naye nga tuwogolanga engalabi tubuukule mu nnyumba yonna pulesa n'akulinnya. Kakati naye ekisajja ky'ekikiga oba kikwano ky'ekisogo oba ekigisu oba ekinyankolo oba ekiganda ekimanyi nti Medi Nsereko munywanyi wange ajja kunkolera eby'omu maaso kyewaleeta muwangaale nakyo n'omukyalo omulala akufumbira abo Medi bakuyisanga kabaka. Bamanyi bajja kuzimba kubanga gwe. Bamanyi bajja kuwasa abakazi kubanga gwe. Wambira ng'ondiyisizza nnyo. Butegezi. Abantu balina babagabana. Bwe sibala basinyiiga. Tonyiiga nga tolaba bantu. Tegeka abanijja mu bulamu bwo. Zino ekisajja kyange kimpita taata. Tegeka abalijja mu bulamu bwo. N'abali wangala naawe. Naye tegeka n'ebiri babeezaawo. Abazzukulu batera kujja kunona amapeera ga jjajja. Jjajja alina enkoko eziba n'amagi. Jjajja alina ebintu. Kati jjajja atalina bintu si wa mulembe gwe. Ekyokulala abatiini temujja basobola bajjajja mbatulekere tugubagane nabo. Nze gambe wange kasita yakola ekyejo saateekayo ssente semester namba. Technology ne age difference tugikoze tutya? Tetujja bisobola. Bali bataddeko bino bagenda babuuka. Bagenda babuuka. Bakitaabe bajja basobola. Baba batigomya. Kati gwe leetayo abantu nga bakuulira oyita omulundi ogwo. Wanjisebo ne baba tomuyita ayitaba. Mpuliddenga mpita ssebo. Naye abo bayitabira ku nsonga eno. Furuusi. Mu kibuga eyo bamuyitanga tiriginye makinye. Tiriginye oyo. Eyo. Ofuna abakuweereza, ofuna abakufumbira, ofuna abakujjanjaba. Munnange, juzi tulina twalwaza mukwano gwaffe Lubagaawo. Nga waliwo n'abajja ku bedside service. Mulwadde takyesobola. Abenna abikolera awo. Naye oli abikola alina n'akaseko. Talumya mulwadde. Abaana bammwe bajja kulumya. Muzeeyi mwatukooya. Akuyuuya buyuuya kubanga akukooye.
omwezi gw'amazaawo yandibadde akola ebirala omwononedde obudde. Naye omusajja ono eyajja nga tiriginyi we yamuleese nga yeetegese oyo akujjanjaba bwakukyusa mpola byonna obikoleraawo obikoleraawo. Naye naawe n'otuuka ekiseera nga tokyekanga noga nti oke musajja wange oyo wena ne byeyogere mpola empola namuzeyi sijja kukulekawa nze sijja kukuleka bubi. Mwana w'omukulu teyajja naye tofaayo nze wendi. Mutabani wo taliwo bali Netherland. Kati Medi ekirimu ky'abalinda bajja abali Netherland. Linda mwana wange ali London jangu. Medi ennaku egenda kubalumira gwokimanyi nti ennaku zino abakyala bagenda ne balaba abaana baabwe abali e Sweden namanya emyezi enataddanga nga muzeeyi gwe yaleka alina stroke yamulekera bazzukulu be. Kati bazzukulu be bakeera ku makya munne gwe wawangala naye agenze kulaba ku baana be waliwo omwana we yazaala ali London. Kati bamuyise maama bamuyise agenze Ilford kati Medi olabe bwagenda okufa amangu gwe twali tusuubira najja kuweza 85. Because if we don't know nti eyo yensi ne bannaffe si bannaffe si bannaffe okunya otegedde ensi eyo kati ensi egenda kubeerawo bano bannaffe tubagamba olwaleero byonna byokola kipulaningi. Nze Medi nagamba abantu long way back bwe twakyalanga ku shozo ti abantu bave mu kibuga Kampala oba tumuyinaamu yadde ekyapo b'endagaano toyinzaga nti wano waffe wammwe naani tuyuno nti abasajja juzi nalabye ku mawulire Lubigi waliwo yabadde amuyiwamu ettaka ate oyo yamuyimiriza talina buyinza bwankomeredde era oli ajja kuliyiwa naye nga waliwo abaavuddemu. Is that fairness? But the world is not fair. Wayinza okuwawe kumpi naye ffe twali tugende wala tumanyiyo nze wamu wakiso siriyo nze mpita wali ewammwe nenzikirira nenduka ku 14 nenkiiba bakka gobero bakka dambwe ogamba wano wamu okumpi simanyiyo omanyiwo. Because why? Ntegedde butegezi ndi n'ensi eyina gyeraga ensi eragawa. Medi nze nagenda okujja mu Ntinda emyaka nga 2 egiyise protein agigula $4 million. Nazikira ne Bwanika ng'agula waawo bedi Bwanika naye nga toyinza kutwala buwaati nga ani gwotwale buwaati mu kisiko ekyo toyinza kutujja naye kati tosobola teri mwava ayinza kusonga buwaati na busonzi bwaffe. Waliwo akataka kanga kaali kafissaawo nga waliwo ettaka lyetwali tutundaawo fikakakataka desimolo 4 waliwo yali akezinzeeko ennaku ezayagala kagula nemuga nti bompe 2.5 eki $1 million desimolo meka 4. Kati Medi ensi gyeraga naye desimolo 4 beziba zigula 2.5 bano bo betwogera nabo bo balaba ki? When they wake up every day what do they see? Because ebintu ebimu tojja bisobola kati Kampala bagulayo mu dollars and in millions n'okupangisa mu dollars and in millions. Kampala ye wali ploti gye bagamba it costs $1 million ploti nga si nnene nnyo. Abagagga n'abagagga ebyama byabwe bibiri ki? Abagagga ebyama byabwe bibiri ki? Kuba byeyogedde byonna birimu obwavu n'obugagga. Ebyama by'abagagga bye biruwa? Nawandiika ebyama by'abagagga emyaka mu 2012 ne ngamba abantu nti ekitabo kino nkibawadde naye kuliko footnote kagamba ebintu abagagga bye batayogera na muntu yenna okuggyako abaana baabwe n'ab'ekinywi kyabwe. 1 abagagga bajja kukulaga nti ekibuga kidda wano business ziraga wano ziva wano point ezigana point B point B omwavu gy'asobola point A ebeera ku speed nnene tosobola kugoba ensi edduka nnyo genda ogiteege. Some of us bwemunaabeera abantu abamu n'obusente babulina obwali banaabeera luddawo buliddewo ennaku zino abantu abeevaamu n'agenda eggangu eyo banaava wano n'agenda ku Gayaza Road eyo munda eyo Kabimbiri Busiika akato kyagendayo omwavu talinnyayo Busiika tajja kusobolayo kubanga teri mwavu alina $5 million kati ebirabo takyali mwavu. Now
we must begin to predict. Abagagga they predict. Balengera ne bateebereza. Baga nti by this time in 10 years. Kyetubadde twogera ti maybe by this time in 10 years agenda kubeera atya. Ebisanja bibiri. Ebisanja bibiri. Okuva ati woli ebisanja bibiri. Ogenda kubeera wa. Ye Kampala agenda kubeera atya. Waliwo ebifo mu Kampala nga batulozezzaako. Paaka enkadde ogiraba? Njiraba. Buli bbanga lye bagyegezezaamu. By the way paaka enkadde baagitwala dda. Ejja genda. Edda si ejja genda. Bagyegezezaamu. Kati abalakoleramu temanyi gye bagenda kudda. Abo batamanyi gye bagenda. Predictinga. Kuteebereza. Tuddawa. Balowooza bikyali. Owino oyo ebbanga lye bamaze nga bamwegezaamu. Those are two big spaces in the city okusigala nga zikyali butale. Batunda mu bugga. Nga butunda bugga. Covid bw'abadde wano abantu ne badduza bu business bwabwe eka ne batandika okukolerayo era bamu tebaabuziza mu kibuga. Ago gonna maanyi gaffe. Naye nkugambe n'okugamba ye gwe okola ki? Gwe ng'omuntu. Abagagga tebamaliriza nga tebalina kye bakola. Omugagga tekukubako kyakola. Abagagga tebakolera bantu forever. Kubanga bakimanyi ndi waliwo ekigambo ekigamba obadde mukozi mulungi. Maybe ekigambo ekyo bakyogera baba tebakwongeza musaala. Baba baagala kusiibula. Obadde mukozi mulungi. Kati gwe n'oteerera no kati okay? Musiime kati. Ensiima yaabwe n'ebeera otulabyeko nnyo. Obadde mukozi mulungi. Era tetulina nnyo kizibu kye tuyinza kukugamba. Ekyokuwogerako. Ne bafunayo ka portrait yawo. Oba kaliko logo ya company. Akabajje. Oba kaliko logo ya company. Ne bakakuweerera. Mu baasa ennene. Mulimu ekyapa? Mulimu logo ya company gy'okoledde bulungi. Mundete mulimu kyapa? Mulimu logo? Eri omukozi omulungi. Adde mukozi mulungi. Oba ekifaananyi kye baakukubanga mwakajja ne company oba company gye yatandikira. Babirina ebyo byonna. Okukwebaza. Muyita library ya staff. Yera mu library efaananyi. Library ne babijjayo. Bajjayo mwakayivu. Bajjayo ne baga nti olabye emyaka n'emyaka ne bagiwandikako bwoti wali ofaanana. Ofaanana bwoti. Obadde mukozi mulungi. Okwo kwe kusiibula. Byogenda okukola tukwagalizaamu emikisa emirungi. Tukwagaliza emikisa emirungi. Era bw'obanga oyagala reference okwogerako tuteeke ku CV gwe bagamba bamukozeseza emyaka 4 aweereddemu ddala mu kyuma akoze emyaka emeka mu kampuni aweddemu omukyuzi bamusiibula naye twagala muzi okusala ero this is what you've been ebbanga lyenkulabye tobadde nnyo nakisa naye obadde ndowooza n'okwagala manye ekisa n'okwagala byanjawulo. Nze saalaba nnyo era maze ebbanga ddene nga ndowooza nti wankolera kisa because olunaku olwo ndowooza lwali luzibu nnyo era olunaku lwentendereza nti ate lwali lwa kitalo. Turning points tezikola ku kisa omuntu bwakwatirwa ekisa tebikola turning point. Omuntu ateekwa kubanga bwakwagala akunyiga ejjute lyebe n'obba omulanga kati abantu tukabagambe bwe tuti oba toyina kyotandisa abagagga abo batandika. Bagagga will begin something. They predict they begin ate baba ebyabwe kye beekolera. Ebimu ku bintu ebiganya abantu okweyimirizaawo many years kubanga bo buli kiseera beerabiraawo. They have never seen themselves in the future. Antu beerabiraawo. Beera contented. Okulemererwa kuno ebizibu bino amaziga gano kati bo buli kiseera amaziga ne galeetayo ennaku. Teri mind change. Teriyo change in their lives. Fundamental change teriyo. Beerabiraawo. Kati twagala oleke okwerabira wano olengere 10 years to come. Ekyokubiri baako ekintu kyotandika. Maybe nze kulaze nga ntandika kuyogera era we twayogera ffe abantu baagala boogera boogezi. Medi tukola ebitabo ne tukola enkuŋŋaana. Olwaleero Medi we tuyimiridde ebitabo ebyo byonna byolabye tomala gakola ebyama by'abagagga lwaki tokulaakulana bizinesi n'ekugaggawaza abagagga gye bajja ssente
abagagga ebatusinga obugagga obubeerera n'ebirala strategic business planning kati ndi mbikolamu curriculum somo emyaka giyiseewo nze nalaba ng'abantu abatali bayigirize bagenda kubawa ssente nze abantu baali bambuuza ebitabo mu Luganda byetaagisa ddi kati gwe bawadde ssente za PDM bazimuwadde mu Luzungu Luganda bamaze mukakasa nti yagendako ku ssomero okuyiga business n'okugikola agenda giyiga mu lulimi ki nga tasomangako oluzaliranwa ate mu luzaaliranwa kati nze ndi ku curriculum kati nze ngenda kusomesa kwa nnoni kosi emu ogiyise tomala gakola kosi endala ogiyise abagagga bye beerekera bokka kosi endala egiyise kyekiremesa abantu okulaakulana kitokulaakulana kosi ya bizinesi egaggawaza yeeno bazitegeka bwe bati kati yesifiya gyentuuseko naye nga madaala agagenda galinnyibwa kati abantu tebamanyi tajja kulinnya madaala ng'erimu erisooka tannaliteekako kigere tokubaluta ojja kuyulika kubanga ebinywa ebirinnya waggulu buli kulinnya waggulu kukozesa kinywa there is a muscle to every step taken kati woba togidevelopinze naawe buli woonogiranga awo wetuli buli kiseera waliwo akuba enduulu gadde ku ddaala eddala Uganda eya leero ensiiga bwefaanana omuntu anaakigwako there is a problem to everyone